Wetutuukiddeko mu maka gano kabadde keetalo ka Ssekukkulu era buli omu abadde musanyufu olw'okutuuka ku lunaku luno mu Mulindwa. Wabula ye mukyala Kalooli atutotoledde nti ku Ssekukkulu ey'edda nti kwalinga kuyisa bivulu, kwalinga kuyogayoga era nga buli muntu yakyenyigirangamu nga mu butuufu olabira ddala otuuse ku mazaalibwa ate ekitaliiwo ensangi zino. Yedda twagitunuuliranga ddala nga mu mwezi mu Novemba nga ffenna tutunula Krismasi nga n'awaka watunula Krismasi. Twalimanga nga tutegeke obukubo amakubo agakyama awaka, twayonjanga ku masinzizo, twayonjanga mu mayumba wezaabanga za ttaka nga tumala obusa Krismasi zedda. Ande nga kiba kisambi kya nnyama, ente bagyekwatanga abantu 4, emaka 4 nga gali ya nnyama nga gasalamu buli omu atwalako ekisambi omukono. Bwe tutuuse ku nsonga eviiriddeko enkyukakyuka atunnyonnyodde bw'ati. Mu kweyongera obungi, ebbula ly'emirimu lingi, obunafu bungi, tugenda ne tukuliza abaana baffe mu bisulo. Omwana akula tamanyi kigambo kukakalukana, ate ffe ne tulowooza nti tebaakule ate nga bakula. Enzungu era enkoko enzungu ne bw'ogijja mu kiyumba kyayo n'ogikuba wano wabweru temanyi kutakula, newe bava mu kisulo babaako ebintu bye bakola baleme kukula nga banafu, kubanga omwana bw'akula nga munafu ne mu ndowooza aba munafu. Mukyala Kalooli agamba nti waakiri enkola eri eyaliwo ekomewo abantu era abasabye okudda ku nnono okusobola okukomyawo emirembe giri egy'edda. Ng'eggwanga ndisaba tuddeyo buto, tuddeyo ne ku ngero zaffe, obugere obwabangayo nga kaakati ekugeza ng'ekiryo ky'ensujju kyalandanga ne kiwa omwaganya abantu abalanda nga tebabakugira. Ssekukkulu ekuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Desemba.